olunaku lwomenyesa omutima okaaba. Omuntu n'akukozesa n'akudampinga, n'akukozesa n'akusuula, n'akukozesa n'akulaga nti tolina mugaso, n'okaaba. Naye ate ne wabaawo olunaku Mukama nga yanukudde amaziga go, n'akuwaata omuntu akwagala, n'akwagala, n'agenda ewammwe n'akuweesa ekitiibwa, n'agenda ne mu church ne mutuuka ku reception ng'ayisa abantu bonna ab'amakulu abakulage, n'okaaba. N'okaaba n'ogamba Katonda wange, really? Olunaku luli olwankaabya ag'ennaku ompaddemu luno olw'amaziga ag'essanyu. Mukwano gwange awuliriza, asaba era awulira ekigambo kino, asiiba, akaaba, nga gookaaba gookomba, Katonda agenda kusangula amaziga ago, akuweemu amaziga ag'essanyu. Beeranga n'essuubi nti nkaabye leero, naye Mukama amaziga gange agalabye. Era bw'obanga okaaba, kaabira Mukama kulaba amaziga go, tokaabira bantu. Abantu tebaagala balina nnaku. Ne bw'abaawo agenda okukuyamba yakulabye ng'okaaba agamba oyo n'ayina ennaku, oyo alina ennaku. Lw'oligenda okunoonya omulimu ng'okaaba, lw'olimanya nti Bujjingo nnabbi w'amazima. Kasita oyingira mu interview room ng'okulukusa amaziga n'akatambala weesangula amaziga, tibakusobola kukuwa mulimu. Ensi teyagala balina nnaku, eyagala abantu bamaze okusangulako ennaku. Kiwandiike, ensi teyagala bantu balina nnaku,